Amawulire ag'ennaku ag'okufa kwe yaliko Ssaabaminisita wa Uganda Professor Apollo Robin Nsibambi gatandise okusaasaana era eggwanga likeredde mu kiyongobero eky'okufa kwa musajja wa Kabaka ono abadde nkwatangabo. Obwakabaka bulangiridde akakiiko akagenda okukolagana ne gavumenti eya wakati wamu n'ab'enju y'omugenzi. Akakiiko kano kakulirwa Kamalabyonna wa Buganda nga mu kiseera kino omumyuka owokubiri wa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa yaliwo era bw'ati bw'ayanjizza ensonga eno. Omumyuka owokubiri ng'akola nga Katikkiro yajja okulira olukiiko luno era nga bagenda abalala okuba ku lukiiko luno be bano. Wejja kubaako oba kuliko Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, kuliko Oweekitiibwa Ahmad Lwasa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda, kuliko Oweekitiibwa Noah Kiyimba minisita w'olukiiko kabineti amawulire era omwogezi w'Obwakabaka, kuliko owokutaano Oweekitiibwa David Mpanga minisita ow'emirimu gy'Obwakabaka egy'enkizo, kuliko Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo meeya waffe owa Lubaga, era kuliko n'omukyala Josephine Nantege Ssemanda omuwandiisi w'enkalakalira mu ofisi ya Katikkiro. Abo Ssaabasajja basiimye babeere nga bakwatagana n'ab'enju y'omugenzi wamu ne gavumenti ey'owakati. Okusinziira ku Oweekitiibwa Nsibirwa, omugenzi Profesa Nsibambi agenda kulwawo nnyo ng'akyajjukirwa olw'ebirungi bye yakolera Obwakabaka mu kiseera we yaweerereza Ssaabasajja. Ajjukirwa nnyo okuva ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Muteesa owookubiri ne mu biseera bya Katikkiro omugenzi Joash Mayanja Nkangi. Ku mulembe Omutebi omugenzi yalwana nnyo nnyini okuzzaawo Obwakabaka era yali musaale mu lukiiko lwa Ssaabataka Supreme Council ng'omukiise ow'amaanyi yayitanga ebirowoozo eby'amaanyi, eyali omujjumbize ate eyali omunywevu. Mu Bwakabaka yaliko minisita wa ssemateeka Constitutional Affairs era yafuba nnyo okulaba ng'enfuga ya federo eddawo. Yali ku lukiiko olw'ebyaffe era yali ku kakiiko akwatala ebirowoozo by'obwa Buganda mu kakiiko k'omulamuzi Odochi. Mu kiseera kino gavumenti erangiridde enteekateeka ey'okukungubagira Oweekitiibwa Profesa Apollo Nsibambi. Enteekateeka eno eyanjuddwa Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda era onategeezezza nti okutandika n'akawungeezi ka leero wateereddwawo okusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe mu maka ge e Bulange Mmengo. Ate ku Lwokutaano lwa Ssabbiiti eno omulambo gwakutwalibwa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ababaka okumukubaganyako ebirowoozo ebisiima emirimu gy'akoledde eggwanga. Ku Lwomukaaga ne Sande wategekeddwa okusaba mu maka ge olwo ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno omugenzi wakutwalibwa mu maka ge, ate ku Lwokubiri wabeerewo okusaba okwawamu mu Lutikko e Namirembe okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwe era oluvannyuma ku ssaawa 10 ez'olweggulo wakugalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera e Buloba ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Convey our condolences to the family, to His Excellency the President, who appointed him Prime Minister, and the people of Uganda. Bw'abadde ayogera ku mugenzi kati Professor Apollo Nsibambi, Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ategeezezza nti eggwanga lifiiriddwa omuntu atazzikawo ow'ekyokulabirako ekirungi. He was a very disciplined man. All of us who worked closely with him, you had to pull up your socks to make sure that you meet Professor Nsibambi's standards. Gutusinze nnyo Aibeene. Ani Walukatamba, BBS Telefayina, Gambuuze.